Kadaama TV olwaleero tuleese Kadaama ono. Kadaama ali mu buzibu. Obuzibu alimu boosi we yalwadde coronavirus oba yalwadde obulwadde bwa COVID-19. Ali mu kisenge bamusibiddeyo ate nga okumanya abantu bano tebalina kisa. Bakulaga nti ye gwe basukumayo. Bo tebagendayo wabula ye basukumayo ye yamuwa buli kimu. Mulwadde wa COVID-19 ate nga tebannamuwa bintu bikozesebwa. So abadde ayagala kufuna ku magezi gaffe, ayagala kumanya nti ekintu kino yakikoze atya. Saudi Arabia bakama bange bakeera wano ne bagenda ku mbaga baali balina emikolo era bamalayo wiiki naye bamalayo wiiki bakomawo wano kati okuva nga bwe bakomawo wayisewo ennaku 3 naye olunaku lwe bakomawo kamange era nikukulwala awo ng'akololakolola nga feesa nze ndowooza bya bulijjo. Kati munnange bakomyewo wano omukyala nemulaba nga afulumamu wabweru ne baganda bamutute mu ddwaliro n'akomawo nebakulaba ng'akaaba amaziga. Kati bwe yakaabye amaziga nze ndowooza oba kiki nangamba Rose tujje eno mu kisenge wano waliwo omuzeeyi taata we musigale eyo muli neŋŋamba kiki naye nga waliwo ne sisita we wano naye ng'atuyita ye ne sisita we ng'alina by'ayagala ng'atuyita nga mpita ate ng'ayita ne sisita we. Nolaba nga nzaba essimu yange wano eno nga bako byakozesa amala ginziriza. Kati munaye ekyanvudde ekyanvudde ekyakale kyansobedde nga nze njagala kumpa ku magezi nkole ntya mpulira ntidde. Kati jjukira alina coronavirus nange ndi mu nju nkole ntya tagenda nange kunkwata tejjukira abantu ba wano olwala jjukira tulwala bulwazi musujja ne batayagala kumanya kati nga muli ntidde nengamba coronavirus wabanga omukazi amuyina nange nakwata nananzija ate muli kale ng'alinamu okutya kw'amaanyi nnyo era jjo teyazzeeko eno gye tuli muweereza buweereza bintu eri nereero bwati naye nga bamujanjabira waka ali eri mu luumu afuluma agulawo olugi nampita omubeko byomuweereza naye muli mpulira nga neeraliikira ndi mu kutya kw'amaanyi ensaba kumpa ku magezi. Omukyala ali eri yekka bamusibidde mu luumu ye yekka bamusibidde mu luumu ye yekka tebatukkiriza kutuukayo era baŋŋambye wano eno waliwo mukama wange yaza wanaŋŋamba oba alina by'asaba mutwalire naye biteeke ku mulyango nkonkone nveewo yajja abijjewo. Nemubuuza lwaki naŋŋamba buno ngu alina coronavirus. Kyokka coronavirus bonna tebaliiwo buli omu ali buwe kati wano nze nsigaddewo n'omulwadde ali eri mu kisenge ekibamusibiddeyo nange ndi eno ne muzeeyi we waabwe kati jjukira atuma nze ampitta n'antuma mpita n'antuma muli kati ndi mu kweraliikirira kati jjo nakwatiddwamu ssennyiga nawulidde ssennyiga nga nnumaluma kati mu kweraliikirira nagambye ate bagamba ekirwadde kino kikwatibwa mu ssennyiga kikwatibwa mu mpewo oyinza sayinizi zijja nga za ssennyiga kololakolola bwoti kati nange sayini zibadde zizze nga za ssennyiga naye nabadde ndi mu kutya kw'amaanyi nga ngamba oba nange kankutte kwegamba nga ndikutya jjukira kati aye alina coronavirus kituufu amuyina era ali eri mu kisenge kati nga njagala kumpa ku magezi nkole ntya